tuli wano ku kitebe kya National Unity Platform era nga itwogera kati omukulembeze waffe His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okubanga atuuka okwaniriza mukwano gwaffe muganda waffe omuntu munnaffe omukulu. Mukulu Nalukoola eyawangula akalulu ke kawempe akalimu obizibu ebyamaanyi. Omukulu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine leero ate ajjidde mu sitayiro ndala era abantu bamwaniriza ne Kanso Nalukoola n'akyamula abantu nga tuli mu mbeera ey'okulaba nga twekwatako, ey'okulaba nga tulwanira wamu era ey'okulaba nga tukola ekitiibwa kyaffe ekitambulira ddala. Twongere bajjukiza n'obategeeza nti olunaku olwaleero President elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Kulumba High School O2Z NRM yafunayo 0 ne basoma 13. Tubiraba natugenda kubanga tutambula tukkiriza nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyekituufu era wetugenda otambulira ddala. Tuli beeyanvu nnyo, tuli basiimu nnyo, buli yateekawo okulaba nga tuwangula akalulu kano. President ensonga azoogedde ati nebegabira 13 ku Mperero Primary School polling station gye bayita A to KAS NRM yafunawo obululu 39 ne basoma 7. Imagine bafuna obumeka 39 ne basoma 7. So nga NUP yali yafunye 97 okwaffe ne bamusaba obululu 5 ne beewa 168. Ku Matel NAK eyo polling station Comrade Kayemba Solo gy'abadde ayogerako NRM yali yafunyeko obululu 3 ne beewa 3 ne bongerako 0 at the end. Ku Matel NAL to NAM NRM 400. Kakati mu imagininge singa tetwalina DR forms zaffe kyebaali baplaniza okukola kubanga ekyo kyebakola ekayunga ne bakyusakyusa DR forms ezimu ne batandika kati yali plan 1 naye bwe balabanga kyebasoma tuvaayo ne tubagamba tulina DR form ne basoma ekyo ne tubakigirina ne bagivinga up naye ekituufu kiri nti baali baagala kutuba era singa tetwalina DR forms zaffe olunaku olwaleero tetwalibadde ne MP elect wano. So that was their plan. So njagala kwebaza abakomrade mwena abakolectinga DR forms ezo era twali wano kola olunaku ne batugamba nti JAT ejja wano era ne tukozesa rubber style DR forms zonna twali tukolectinze wano ne zivaawo mu dakiika ntono nnyo. Sigenda babuulira bukodyo ki bwe twakozesa okuzingiza Tale Center naye mumanye nti lwali lutalo luzibu lw'amaanyi nnyo. Zaayita mu mikono nga5 oba 6 okuva wano ku kitebe kyaffe okutuuka ku Tale Center kubanga baali baagala ky'oba olaba mu kaluluko bwa President maybe abeerabidde agagasacca aga crime intelligence gaatambula nga gawamba abantu baffe balina DR forms kubanga teri kibiina kyonna ekyali kikolektinze DR forms nga zetwakolektinga mu kaluluko bwa President. Bwe bakitegeera nti twali tudeployinze abantu bangi nnyo okupikinga DR forms zaffe ne bawamba abantu era abamu mwabiraba ne bazibajjako era twatuuka ne tubawandiikira ne Kanso Katanono ne bazikomyawo ezimu naye ze bakomyawo zonna nga bamaakinzeeko. Kitegeeza kyekyo bakozesa DR forms zaffe okwakubetinga eza EC n'okulaba nga zikola ki nga zimaakinga nga bazikyusiza. So kitegeeza kyekyo bannange mwabeesimbyewo ku bifo by'enjawulo tulwane nnyo akantu katono nnyo ako ke bayita DR form naye kakulu nnyo okulaba ng'obeera n'obujulizi obwo basibo ne banyabo. Nga amaze okwebaza abantu njagala kwebaza President waffe bannange webalinye ssebo okutukulembera. President yatukulembera mu lutabaalo. President yawaayo obudde ekawempe n'agenda emirundi 3 ekyali unprecedented. Enjiri n'enyikira nnyo mu bantu mu bannakawempe era wabala bakola olunaku ng'amagye gagezaako okubasindiikiriza naye ne balemerawo kubanga baali bafunye obubaka bwa President
so sebo tukwebaza nnyo olwa leadership eyo gye watuwa nga bwe ngambye olunaku olwayo ku TV bagezaako okubba enjovu baali balowooza bagenda giteeka mu kaveera naye ne beesanga tebasobola era twali ku polling stations zonna ba RDC ne bazitekinga over twali ne comrades alono ne honorable Sempala Kigozi oyo bagezaako okumugoba ku polling station mu nkomereraawo omusajja RDC atuuka n'okugoba member wa electoral commission nagamba ngo sikwagala wano commissioner ku kakiiko babeera 7 kubanga bwe twatuukawo oyo gwe bayita Robert Kambu RDC twagenda ku growers ne tusanga bataddewo embeera kubanga abantu babalaba nga bayingiza ekibokisi ky'obululu mu nyumba eri adjacent kati abantu baffe ne batugamba nti wano waliwo embeera okutuukawo nga RDC agobaganya abantu baffe Zaala yaliwo nga supervisor speaker oyo n'abalala bangi nnyo we bakwatira big eye oyo n'abalala be yali nayo waiza n'abalala embeera n'ateekawo embeera basooka ne bagoba honorable Sserukenya oyo nankubira esimu n'agamba mangu mujje bwe twatuukawo era bwe twatuukawo bwe tuti oyo RDC nange n'aŋŋamba jangu olaba abantu abali wano mu dakiika 2 okove wano nimubuuza RDC kikyotegeeza nti otugoba wano naye amasaagala muntu yenna yenna wano nga baagala kukwata bokisi eyo bagireete bagyeko eno yaliwo kakati kyenakola neneetegulamuko nempita bakomishona bakakiiko k'ebyokulonda ne bajja RDC n'agamba I will not allow that. You can imagine the impunity nga tugamba basupervisor balina okubeera ne balaba ebigenda mu maaso RDC n'agamba I will not allow that. Mukumaliriza namugobawo commissioner wa electoral commission gwe bayita Dr. Simba. So that is the impunity we are talking about. Ate aba RDC betwasanga ku nyumba eyo betwagenda ne lopu bye bali mu kuteesa kulaba butya bwe bagenda okubba akalulu ne tubagwamu naye tebagivinga up kubanga balina ebiragiro okulaba nga badikirayalinga candidate wa NRM by hook or crook. Kyova olaba Katonda yatusaasira abantu baffe ne babeerawo kakati Museveni ayogera ku investigation. Reason lwaki tasaba investigation ekayunga omolo oyamu n'abalala we batukola ebikolobero bye bimu kubanga eri babba ne beerangirira naye ku luno babba ne bateekamu ssente ne bakola byonna naye okumaliriza ne beesanga tebalina bwe bakikola. Mwalaba nga General Museveni agenze Kawempe naye abantu yali adressinga nga bali ku byabwe batunula eri ng'ali ku lwale nga babajje mu bitundu byonna by'eggwanga nga bali bagamba kalamusi tukafuna ddi ne tuva wano kati ekyo kyekisinza omunyiiza n'ebimulaba byawandiika. So tulina abantu baffe abakosedwa bangi nnyo bano bemulabye esampo wenjogerera abantu baffe 18 bakyali mu makomera ag'enjawulo be bakwatako olunaku mwali ba agenti baffe n'ebirala. Tulina n'abaana baffe 2 Mumbya Hussein ne Abdushakur Sentongo be bawamba tetumanyiwa we bali up to now. Bakola buli kimu kyonna bannamawulire tubasaasira ebyabatuukako. Of course candidate waffe byayitamu mubimanyi bulungi nnyo naye ensonga y'aba RDC taking over polling stations mu kulonda nsonga kulu nnyo era ffenna tulina ogirwanyisa. Badeployinga goons mu nkomerero kati tulabye Museveni byawandiise General Museveni byawandiise ne weebuuza anyway naye goons be baleeta kusaawa esembayo mwabira mwena ng'abantu baffe batandise okulangirira nti Nalukoola yali awangulidde waggulu nnyo. Kyebakola strategy gye baleeta kusaawa eyo yali yakuleeta agagayaye agali protected by the army. You can imagine ne bakuba ebintu era Balamu n'oyo minisita wa Museveni gwe bayita Minisita Kabanda be bakulemberamu ekikwekweto ekyo. So tubagamba shame upon you, shame upon you, shame upon you. Kasita abantu ba Kawempe finally bafuna omubaka we balonda. Obululu 8 bwe baanawusinga tebabufuna kyengenda okusembyayo ekyo.
era tebaddamu gamba nti bafuna obululu 8. Ekisooka bakola ballot staffing mu bitundu ebyenjawulo, naye n'omukumaliriza nga bwesome wano ne beeyongerako obululu 2295. General Museveni yagambye nti polling stations 5 ezabaliwo, ekyo nakyo si kituufu. Electoral Commission nga bwe yayogera polling stations 15 zokka ze zitali mu final tally. Ezo polling stations nga ziri Kazangola ne Wambogo we basindikaga yaye ne gabyonoona, so nga wonna twali tuwangudde ne maama zonna twali tuziwangudde ne maama Usino obululu bwe baali bamaze obubala ng'awangulidde waggulu nnyo, ne bajja ne babiyuzayuza era mulabe ku mawulire byonna. So nebaziza abakakiiko naye chairperson waabwe simwogeddeko. Masi wa Lukamba chairperson w'akakiiko kaffe webale nnyo nnyabo okulembera abantu bo. Without further ado, kampite atukulembera mu Parliament Honorable Joel Senyonyi aje ayogereko gyekuli. Nziza Sebo, SG People Power, our power, NUP, everywhere. Mr. President, our Deputy Presidents, SG, colleague members of Parliament, mayors, councillors, our NEC members, of course, foot soldiers. Banne mwena abaze tusanyise nnyo nyinyi okubalaba ku lunaku olwaleero nga twebaza Katonda olw'olutabaalo yatuisaamu nga tuli e Kawempe North. Tutera okuyimba oluyimba olwo nti olutalo nga luwedde tuliyambala engule. Waliwo engule ennene gye tulindiridde okwambala ate nga tujja gyambala. Nino wabeerawo n'engule entonotono zetulina okulonda nga tusonga nga tulumba engule ennene. So engule entonotono ze zino nga engule eya Kawempe North, era nga tugyebaliza Katonda. Zonna abaana abazitusuuze balage nti kiri tekisoboka, naye twebaza Katonda. Bannaye bannamawulire abaakubiddwa n'abakulembeze ne bannansi abaakubiddwa, kakatusuubire yadumira embooko ezaabakuba mu mumanyi. Muhoozi mutabani wa Museveni azabyogerako, abantu abamu agenda nagera ebintu ne balowooza nti ali mu kusaaga oba kale ng'atamidde. Ekiseera ekisinga era abaavuddeko nga byayogera tebitegeerekeka, naye mu butamiivu bw'obwo nga byayogera ate abituukiriza. Muhoozi ono azaawandiika tujja batemako emitwe, mu bannamawulire tujja basambasamba, male mbatwale Kyankwanzi tubasomese. Azaabyogerako ebintu bino, yamaze n'abituukiriza kubanga ye enkola ye. Bwe balaba nga abantu tebabaliiko bagamba kaakati abantu bano tunaabakaka tutya okutwagala ku mpaka. Ekimu ku ebyo bye twewuunya, Electoral Commission yevunaanyizibwa ku process eno gye twabaddemu akalulu kano nga balina okubeera ku ntikko, ne kaakano tebannavaayo kuvumirira bikyamu byagenze maaso. Bannamawulire abaakubiddwa, kandideti, abantu abalala, abakulembeze ba agenti naki, Electoral Commission yalibadde yavaayo nadda, ne bambi bali awo nabo batiitiizi babafunza ne babasalako, kubanga baali badde ne bagamba nti kale ffe twagezaako naye bano bamukwata mundu. Naye Electoral Commission nayo ku buswavu bw'ekitalo tennavaayo ne kaakano nga tetugibanja accountability. Twawulira katono yange omusajja ono lumu yafuna empi ezaali ez'ono. Manyire ebintu ebyokufaanagana birungi naye ate bizibuzibu. Kati gakasa oluusi agenda eyo n'alya mu mmere restaurant n'ogamba awulidde yabwerere tofaayo gwewaiso tukwagala. Naye ate n'emisiba nagyo gijja babayinza okuyisaamu empi nga balooza bakuba kano kawaiso yekabyo. Sayinza nnyo okulabise. Kati ayagala okubaawula obulungi oli ayambadde essuuti. Ono tayambadde essuuti naye nkyamuyinza obbasanga byakyuse. Mwalabye abakulu mu gavumenti abamu kosa bagezaako okwerungiya nti bo nedda bavumirira ebintu bino, anti abakola ebintu bino tebawagira gavumenti.
microphone oba tukiterezeemu nga echo nti waliwo abakulu wa my check testing want to walk in the volume my testing want to check abakulu abamu mu gavumenti kakati sebo wejjawo Dr. Kigunda ate n'oleeta byabaka mulozo bokoze nnyo my check testing 1 2 kiri okay we DJ ebigambo bino tujja byogera ne baba toyagala DJ aliwa so mbagamba nti waliwo abakulu mu gavumenti abamu mwabawulidde nga bo beerungiya era nga bagezaako okuvumirira nti abakoze ebyo bakyamu era abakola ebyo baagala kufaananya mubi gavumenti era gavumenti tebajagala bulijjo tubuuza kale oba namwe mubivumirira mwakakwatayo bameka abakuba bannamawulire abakuba kandidati waffe n'abantu abalala mwakuteyo bameka kuba mugamba mwabamu nti ebyo tetubiwagira era abakola ebyo abamu obuswavu ne bagamba n'okugamba nti abo bakolera oppositioni baliwa be mwakutte bwe muba mugamba nti abo bakolera ffe tufune sympathy abamu bawulira nti munaye twabadde mu documentary mwakakwata bameka twagala bwenkanya ku nsonga zino era nga tuwaagala tugenda kubuuliza ddala paka nga tufunye obwenkanya ku nsonga zino twebaza bannansi kubanga mubeera alaati nnyo bulijjo nga tugamba ffenna ekintu kino tukirimu nga tufuna information nti ennyumba eno wano ne wano waliwo ekigenda maaso era twafuna obubaka ku nyumba eyo enammeere ne tulumba nawulira abamu nga bagamba gweyida oppositioni tiwakoze trespass ne banno mugenda mutya mu maka g'omuntu nga temusabye lukusa kakati ku mulirwano bw'owulira nga mukyala wa neiba akaaba tolitega kuba enduulu tolitega ligana gendayo obuze neiba omukyala okuba waaki awo neiba bw'aba tamukubye nga asobola okunnyonnyola mukyala yaseeredde n'agwa n'afuna obuvune kale tumutwale mu ddwaliro naye nga neiba tayinza gamba gwe bikwatirako wa bitukwatako kale akalulu katukwatako so wabulidde nga beekazaakaza nti trespass naki lwaki tebatunyonyodde bulungi tya kino kyetukola wano ne wano bitufawo bulungi naye olw'obuswavu bwe twatuuse wali ne bajjayo amamundu ne beekazaakaza abali muleeya naki nga bakula zinamba plate ku mamotoka nga munda eri bali mu kutiikinga twebaza katonda twasobodde okulinnya eggere mu bipulaani byabwe by'ekiyanja babadde batandise nga bakolera ddala nga bamanyi bajja kumalako bwe batyo naye amaanyi g'abantu ne gagamba nedda so tubeebaza olw'okutwala nti banaye ffenna tubeere vigilanti ffenna waliwo pulezidenti byasobola okukola nebyatasobola kukola nga gw'oliwaawo mu kaseera ako ffenna tutuukirize obuvunaanyizibwa bwaffe nga bannansi twagala okuyozaayoza naye nga tunamuyozaayoza mwami Museveni yavuddeyo neyekazaakaza n'agamba mwaba NUP mwabbi akalulu nga muli bamaanyi abanupu mubba n'obululu n'avayo n'agamba nti simanya nga bwe yagamba lulingu twabba obululu bwe simanya kakadde kalamba ne bululu n'avayo n'agamba banupu twabbi obululu era bagenda tunoonyerezaako n'otunuulira obuswavu mu kalulu akawedde NRM yafuna bumeka mu Kawempe North nduno omukyala nambi gwe baleese yeesimbawo Kampala ne Shamim Malende ne tumuwutula kanalooza nti wanamuleete Kawempe North abantu beeyo nti kakati gavumenti mu kiseera kino ekitono ebakoledde bya kitalo nnyo bagenda gisiima obuswavu naye oluusi zinyinza obutamunenya nnyo omanyi Robert Mugabe bwe yali amaliriza obukulembeze bwe nga binaatera omuyiikira munange ebiseera ebisinga nga lyawo tategeera kigenda maaso nga bamugamba nti kakati omusajja oyo mulaba eyo mbuzi nga tabitegeera kakati ne Museveni ayinza okuba nga ali awo nga alowooza nti kakati abo be yalabye abajja ati abakuba abantu abajja ati abo ba NUP bwe bafaanana era babadde bakuba ba NRM musajja mukulu olw'obukadde ng'ebitabitegeera bulungi bo kakati explanation kyendala gy'owa
ku buswavu obunavaayo nti akakati mmwe abopozitioni mwakoze effujjo ne mukuba abantu era abopozitioni be bakubye bannamawulire bikusobera naye ate bano munanga babuzaabuza namukadde Nabbanja Miisa Kabanda balaba tuwulira nti babawadde buwumbi na buwumbi ne bakakasa namukadde nti awiri tugenda jjijjayo tujja kukola ekisoboka kyonna n'ebyagaanye ne bakozesa ssente ne bagezaako okutiikinga ne bakola ki amaanyi g'abantu ne gawangula kati nga balina okunnyonnyola namukadde tya munnange twawangudde n'aba NUP abo bakoze effujjo era ne batubba akalulu n'ebirala bwe bityo musajja mukulu mumuwulira amazima nti bannansi bamukoowa bakoowa dda yensonga lwaki beerwanako nga bwe beerwanako twagala okuyozaayoza Honorable Elias Luyimba Zinalukoola